wabadde osoose n'oŋŋamba nti nkuweeyo ku Luhiburu ne nkuwa statement esooka Genesis 1:1 nti Barashit bara Elohim et Hashamain va et Haaretz. Kati eyo egenda kutuyambako nnyo gye bujja naye tuddeyo ku mulamwa njagireeta okuba abalabi Bwana Emma yesebo olulimi olwo lufaanagana Oluwarabu nkuweeyo akantu kamu akasesa gwe waŋŋambye oli musajja wa nnono obadde okimanyi nti we tufa ne bakwata ekkubo ne bakuziika abantu basobola okugenda ku malaalo ne bayita omuzimu gwo naye tebasobola kuyita mwoyo gwo. Olunaku olusooka ye Sande, tambula mpola ogenda ddulaba. Olunaku olusooka ye Sande, olunaku olwokubiri gwe yogera Mande, olunaku olwokusatu je lwokubiri, olunaku olwokuna lwe lwokusatu, olunaku olwokutaano lwe lwomukaaga, olunaku olwokuna olwokutaano, olunaku olwokutaano, olwokuna lwe lwokutaano, olunaku olwomukaaga, olwomukaaga lwe lwa Sande, lwe lwomusanvu. Kale tubaniriza nnyo ku programu yaffe eno nsonga ku nsonga n'olwaleero tukomyewo Kaberenge Media nga bulijjo n'omwanjuzi wa programu eno BOAZ okuviira ddala mu Kaberenge. Ku kifaananyi tulinako Success Peko oba muyite Peko Films tuzze okubaako ne bye tusoggola oba ne bye tusosootola tubituuse ku ggwe omulabi waffe omulungi kwebyo byobadde tomanyi ne byobadde obuusa amaaso mu nsene yaffe eyo abulijjo. Nina omwami olwaleero gwe mbakanye naye munansonyiwa okukuyita okubakana kubanga ono muntu wange nnyo ddala. Olwaleero nina omukulu gwe bayita Emmanuel. Mr. Emmanuel manyi lubaale w'omulamu tebamusamirira yeesamirira. Mbadde njagala ababuuseeko n'oluvannyuma twanjula omulamwa gwe tugenda okujja nagwo olwaleero. Sebo nsanyusa okulaba Kaberenge Media. Nange okusisinkana ssebo. Erinnya nze Omugave Mutyaba Emmanuel. Ndi musajja Muganda ate omukkiriza. Oli musajja Muganda ate omukkiriza? Yes sebo. Omukkiriza w'obuwangwa n'ennono oba omukkiriza mu Kristo? Nze ndi mukkiriza mu Kristo seekweka. Anti bw'oyogera ku Buganda nkitwala nti bw'oba Omuganda oteeka okuba nga okkiririza mu buwangwa n'ennono. Omubiri gwange gwazaalibwa bakadde bange nga Baganda. Era omubiri guno Muganda, omwoyo gwa Kristo. Ekyo mbadde sikimanyi. Omubiri gwo Muganda kituufu. Kye kigufuula Omuganda? Anti abanzaala Baganda era be baakola omubiri guno. Okay. Kuba ali kitange ne mmange guno omubiri ne gujja omwoyo n'emmeeme ne buva eri kitange ali waggulu ne biyingizibwa mu ggwe weewaawo. Banange simanyi oba nze ndina empaka ku mpaka ze ndina olwaleero zaakunzigwa. Amiina. Waliwo omulamwa ge nandyagadde Mr. Emmanuel Omugave atuyiseemu naye nze ndi ku ludda lw'abo abalabi. Yes sebo. Era ndiwo okukola nga bo. Yes sebo. N'ekirala bannaye mu buufu obwo n'okukyukamu ku mpeereza ya bulijjo eno eringa interview ate eringa kusoma. Leero tuzze tusome ky'obadde tomanyi okiyiga olunaku olwaleero. Mr. Emma. Yes sebo. Omuntu yaani? Omuntu okusinziira ku bitabo ebyawandiikibwa sijja nnyo kwesiba ku bitabo birala naye ngenda kwesiba ku kitabo ekyange ekyentegeera. Bayibuli nga njikka nnyo mu buufu oba olulimi lwe yakola ki lwe yajjiramu. Nga njikka nnyo mu buufu oba olulimi lwe yakkiramu. Erina olulimi mwe yakkira? Kinyuma nnyo. Nedda luno lwavuunulwa. Ng'Oluganda Bayibuli yavuunulwa mu Luganda. Bayibuli nevuunulwa mu Luzungu. Naye mu Luhiburu. Lindako. Wangi. Bayibuli gwe ogisoma oba ogitegeera okuviira ddala ku lulimi lwayo olukansangwa. Olwo. Mu lulimi olwo olw'Oluhiburu woba olutegedde bulungi Mukama n'akuyamba n'ovuunula nga
we lutegeera era nga lwo lwennyini we lwetegeeza. Amazima nkubuulira amakulu g'ogenda ogifunamu tegabanga weeri mu Luzungu era tegabanga weeri mu Luganda. Kati mu bufu obwennyini omuntu yaani? Wabanga weetegereza ng'ebitabo ebyawandiikibwa, Katonda yakola omubiri, naye omubiri ogwo gulimu omwoyo ate era ne gubeeramu n'emmeeme. Kati omuntu gwe mubiri ogulimu emmeeme nga gulimu n'omwoyo. Emmeeme n'omwoyo byawukana? Emmeeme n'omwoyo byawukanira ddala nnyo ne Bayibuli ekikulaga. Kubanga nze bwe mba ndowooza ku kigambo emmeeme nga bwe nagamba nti kati omutima tegwagadde kino nzije mpite emmeeme. Eyo y'endowoozayo naye si endowooza ey'ekitala. Ekitala kye ki? Ye Bayibuli. Nina. Kati endowooza y'ekitala okumanya emmeeme n'omwoyo. Omanyi mu Luzungu bwe baali bannyonnyola ebintu bino baatuyamba ne babyawula. Emmeeme bagiyita spirit ate omwoyo ne baguyita soul. Kyatuyamba nnyo nti byawukana. Ate emmeeme ye spirit. Emmeeme ye spirit. Ate nga the Holy Spirit y'emmeeme entukuvu oba mwoyo mutukuvu? Sikitegeera. Kyandibadde nga kiyitibwa na kuyitibwa emmeeme entukuvu. Naye Oluganda omwoyo mu Luganda spirit ne soul byabalimu okwawula obulungi. Naye mu Luzungu babyawula bulungi nnyo, bakugamba nti Holy Spirit ate ne boogera ne ku soul nga byanjawulo. N'Abahibulu babyawula. Mu Luganda bye bitono. Tujja genda mpola mpola bwe tunaba tugenze deep ojja kubiraba. Omwoyo gwawukanira ddala ku mmeeme. Kakati kye sitannategeera. Yesebo. Ebintu bino wasoma bisome oba bikulabikira bulabikizi? Omanyi we tunaaba nga tugenda okunnyonnyola ebintu bino mu mwoyo ne tunnyonnyola emmeeme, tugenda kufuna abantu baliwo abatakkiriza nti Katonda ayogera naffe. Ni Katonda yakuwa ekintu ekiri ku ye ng'asobola okukuluŋŋamya mu ngeri ey'enjawulo, asobola okuwa ekyokusoma, asobola okukubikkulira ky'olina okumanya, okitegedde, n'okinnyonnyoka nga ne w'okinnyonnyola omuntu akitegera mu buufu obwo. Kuba kibaako ebikibaakinga, kibaako ebyawandiikibwa, ng'ebintu tetubijja mu bbanga kuba yatuwa ekitugobererwa. Yatuwa ekintu kye tulina okugoberera okugeza ng'ekitala. Buli kye nnaakugamba tekigenda kuva wabweru, wabula kigenda kubanga mu kitala kyennyini kye yatuwa otuluŋŋamya mwekiri. Kati nze nina obulumi okumanya omuntu yaani? Omuntu gwe mubiri ogulimu emmeeme n'omwoyo, era omubiri ogwo kasita guvaamu emmeeme n'omwoyo guba mulambo. Kwe bayita okufa. Kati kitegeeza nyinza okuba mbadde nekkulu ku bintu ebimu ebyo, naye waliwo bye mbadde sitegeera bulungi nti oba nsobola obbirambulula abantu nga gwe bw'obirambulula. Kwa kati bw'oŋŋamba nti omuntu y'emmeeme n'omwoyo n'omubiri, bintu bisatu ebikola omuki omuntu. Kakati ate bwe bukya ku makya n'oŋŋamba senga omuntu oyo ebintu ebyo bimuvaamu, omubiri gusigalawa naye ebiri ne bisituka bire bigenda, kitegeeza aba akoze eki? Aba afudde. Kati bw'afa ddawa? Eyo tugendagendayo. Emboozi tugenda gitambula tukitegeere, tumanyire ddala omwoyo ogwo guddawa n'emmeeme esigalawa. Ekyo kye kikyasinze okutabula abantu baffe. Nkuweeyo akantu kamu akasesa gwe waŋŋambye oli musajja wa nnono. Obadde okimanyi nti we tufa ne bakwata ekkubo ne bakuziika, abantu basobola okugenda ku malaalo ne bayita omuzimu gwo naye tebasobola kuyita mwoyo gwo. Omuzimu baguyita, ate omuzimu n'omwoyo kyeki? Kati kyekyo nti kye njagadde tusooke tumanye wali nti emmeeme, omuntu waaba afudde emmeeme n'emuvaamu efuuka muzimu. Lindako. Ako ke njagala otegeere. Spirit yesebo gwe muzimu. Yesebo. Ye mmeeme.
anti kati tukize mu Luganda. Spirit ye meme. Omuntu bw'amalofa ghost abamaze okufa. Tulina wane ebintu bibiri mu spirit, tuyine meme ebeera spirit. Ghost guba muzimu. Spirit kasite kuvaamu beti gufuuka muzimu. Ate ngogambe spirit ye meme. Yes sebo. Spirit ye transforming into a ghost. Into a ghost. Before dindako. Before death. Yes. Gatonnafa toba na muzimu. Yes. Okijjawa. Gumazima. Atinga bwefamba n'ekisiikirize. Eyo ndowoozayo. Wetubanga manya sinnafamba n'ekisiikirize. Nga tuzze mu science. Ekisiikirize si muzimu. Ne wooteekawo ekikopo kirina ekisiikirize. Ebyo bye twaze tutangaaze tujjewo bino ebintu ebyobulimba ebitategeerekeka. Ne wookwata kano kabboto n'okateeka wano. Kakanira kayina ekisiikirize. Ati dinda kombuuza ekibuuzo. Yes sebo. Kati guno muzimu gwa kabboto. Nedda. Omuzimu si kye kifaananyi. Ekyo nedda. Omuzimu kye kintu ekivudde mu kintu ekissa. Ge mazima. Bona atandika ate okuleeta ako. Njana kukirowoozaako nti n'embwa eyina omuzimu. Of course. Embwa teyina mwoyo. Iye lwaki? Embwa ogyegendereze weebeera mu mbwa zinne waayo. Ne badda mu bino ensonga ez'obukaba. Esobola obbikolera mu lujjudde lw'abantu. Nga teriimu kuswala olw'ensonga teyina mwoyo. Omwoyo gwe gukuyamba okwawula ekibi n'ekirungi. Genda maaso tubirabe. Kuba gwe tosobola kukola mbwa byekola ki? Byekola. Anai, arogerawo yoloje boloje. Wakati botandika okungamba ebyo, ng'atandika okulaga abantu abasiba tulaga obutambi bw'obukaba. Bo bali balina mwoyo. Kati eyo tugendayo kuba abantu be batyo babeera n'omwoyo. Naye abo abantu oba obeetegereza sitaani alina ebintu byakola. Era eyo tujja tuuka ekiseera tulabeyo mu matwale ge. Tugenda na kutuuka tulabe nti abantu boogera ku geyeene etannabaawo. Abalabe abalabe mwenda bakaberege media. Nze simanyi na kumanya kubanga bwangamba nti embwa terina mwoyo. Embwa esobola okukola ekintu eky'obukaba mu lujjudde n'etaswala. Yes sebo. Naye kyesimanyi nti kyemmanyi nti ffe tuli bantu. Ffe olw'okubanga tuli bantu oba oli awo mu lubereberye baatuwa obuyinza okukulembera ebisolo n'ebiri ku nsi ebissa. Ffe tusobola okulaba nti kati kino yake ekola kibi. Naye yo nga yo mu lubwa erinza obba ekola ekintu kirungi. Kati engeri gye wambuuzizza ekibuuzo ekigamba nti omuntu yaani kati kansooke nkwanukule kigenda tuyamba gye tujja mu maaso awo obeere ng'osobola okutegeera ekintu kino kye nkugamba. Bino ebintu bigenda kwanguyira nnyo ng'obitegedde ng'obyawudde. Nagambye nti omuntu gwe mubiri ogulina emmeeme. Okitegedde? Ng'ate gulina omwoyo. Twandisoose ne tumanya omubiri kyeki. Era omubiri Katonda ali waggulu yagukola atya? Kuba bingi nnyo gya bisisinkana mu Bayibuli ng'ebimu tebyawandiikibwa. Ni bano abantu bazze nga babaawo ab'enzikiriza endala sijja bigendamu nnyo ebyo. Waliwo ebitabo ebimu bye bajjamu. Neggwe nga tomanyi na nsonga lwaki baabijjamu. Neggwe omuwuliriza ali eyo ebbali. Twala obudde bye bitabo bye bajjamu otuule osome. Gwe wonaasoma ojja bitegeera. Kati bye bajjamu ate naabifuna ate nga byangu nnyo byangu byafunika era nange kennyini nsobola okuwa ku bimu ebyaggyibwamu. Era nga ne Bayibuli ekulaga nti ebyo byaggyibwamu. Kagenderere. Kagenderere olw'ensonga nga bo balina ebyabwe bye baggusa. Naye gwe wonaaba ofudde wava mu lubuto lwa nnyoko wali ogwo. Ne wonaaba ozzeeyo wansi oli ogwo n'omwoyo gwe gunaddayo eryo eyagukuwa. Ogenda kuba ogwo. Togenda kugamba mbu kyaki yagamba simanyi kino yagamba kati gwe buvunaanyizibwa bwe okunoonya. Nga woonoonya emmotoka ekutwala ewuwo nti eri mu paaka gundi. Naawe bw'otyo w'olina okunoonya ebintu bino obitegeere buziba obimanye. Kakati Mr. Emma. Yes sebo. Kiki ekikola omubiri? Ekintu ekikola omubiri waliwo ekitabo ekyo ekitali mu Bayibuli. Enoch ekyokubiri. 3 olunyiriri olw'omwenda.
yakunyonyola bulungi n'agamba kuba Enoch yali yeebase n'anfuna okulabisibwa ebintu ebyo bikkiririzaamu nze mbikkiririzaamu nnyo n'amaanyi otyo n'afuna okulabisibwa kuba ekyo kisoboka we yafuna okulabisibwa Mukama n'amugya mu mubiri nga yasigaddewo ni n'amugya mu mubiri n'amutwala n'amulaga oli yali nabbi yali taloota okwo okuloota ndowooza y'abantu kati wongamba ow'obuwangwa nti ye yaloose nti gundi oyo agenda kufa lwaki gwe oyagala nzikirize nti ow'obuwangwa alabisibwa ate nze ŋŋaane mu ddiini eyange nti ddala nabbi tasobola kulabisibwa anti mba naloose premonition ebirooto byawukana n'okulabisibwa okuloota oba weebase naye kino tukiyita vision mu luzungu okulabisibwa sikumanyi mu Luganda okulabisibwa ye vision naye ye yafuna kulabisibwa nti yali yeebase obubaka n'akwata ekkubo n'aggyibwawo n'atwalibwa waggulu gw'obadde okimanyi obikkiriza ebyo mbikkiririza ddala n'amazima kuba biraga bye yalaba bituufu ani yaliyo Enoch ekikakasiza ddala nti ebintu byayogera bituufu yabuukako eggulu lino erisooka ng'ennyonyi tezaaliwo ndako kakati ogenda confusinga munna science n'omuntu ali mu bibiriko kubanga ngamba nti waliwo eggulu erisooka yesebo gali amagulu 7 awo yesebo nga byaddala ebituufu ate era woba mukkiriza byabakkiriza woba mukkiriza anti kuba bino ebintu bye twogerako tuli ku byabakkiriza ekitegedde kakati kambuze ekibuuzo yesebo buli ggulu olimanyi mu luzungu eggulu lino engeri Enoch gye yali ayogera olulimi Oluhibulu njaddi kuwa mu Luhibulu olimanyi okitegedde njaddi kuwa mu Luhibulu kuba kati wano woosisinkana mbu wano mu Buganda ewaffe okitegedde omanyi Oluhibulu yesebo si nnyo naye ndutegeera ku kyemba neetaaga kuba nkigenda buziba nenkitegeera amakulu gaakyo nze byonna bikole naye sooka ompemu ku Luhibulu ngenda kukuwa olimi nga njogera basing ku mulamwa guno gwe tugenda okubaako kuba ngenda kusookera ddala ku sentence esooka eya Bayibuli ng'omulabi ne waagenda n'agikebera ne waaginoonyawa kuba gwe mulamwa gwe ngenda okwetooloolerako okuba ogwo omulamwa gwe gulaga obutonde gwe gulaga okufa gwe gulaga enkomerero ngenda gunnyonnyolako kati ni tuddeyo ku mulamwa omuntu yaani okugerezaako ngenda kugamba ekigambo nti woba otunuulidde sentence esooka mu Luhibulu yawandiikibwa ebigambo 7 naye mu Luzungu ebigambo bingi kati nkugereza ekigambo ekisooka Bereshit ekigambo Bereshit kitandika kitegeeza mu ntandikwa bara kitegeeza nga Elohim oyo ye Katonda ne Elohim kitegeeza bakatonda niye engeri Katonda affe gyali omu wano we nagambidde nti twetaaga ne tugenda buziba engeri gyali omu kyova olaba bwe bakivuunula mu Luzungu bagamba Katonda baali omu lwaki Abahibulu bo bagamba bakatonda bo bamuyita bakatonda kuba bamanyi ali omu ate nga ba ekyo kigenda mu buziba ojja kakasa nti kya kikusike era bannaffe bano batugamba tusinza ne bakatonda basatu bannaffe abalala okitegedde nibajja kiraba nti tusinza katonda ki omu bw'ati kati naye mbadde nkyakunnyonnyola engeri gye waŋŋambye nkuweeyoko ku bintu ebimu ebiraga nti Oluhibulu ndufuddekokko n'enkuwa statement eyo nti Bereshit kitegeeza mu ntandikwa bara nga Katonda bara nga Elohim Katonda et ekyo ekigambo tebaakinnyonnyola mu Luzungu tekiriyo kyekigenda okuŋŋambisa nti tuddayo buziba ku lulimi luli olwasooka awakana agenda atunuulire Genesis 1:1 kati bw'okola statement ey'ebyo bigambo 7 ebeera etya nga eyogeddwa zindinaku 7 Katonda ze yatonderamu ensi buli lunaku lumu olwa Katonda ku nsi eno buli lunaku lumu oluli mu ggulu ku nsi kuno olwenkanankana emyaka 1000 avaawo naawe anti ebyo biwandiike kisoboka
ebyakatonda okukakasa nti gwe byasukkamu ku bantu nga mmwe njagala ombuulire eggumba liva litya mu mazzi go ne mukyalawo ate eggumba liva litya tomanyi kitwala akaseera ng'ekintu kikula livaamu litya gali mazzi anti bwe lijja liveemu kale bw'obanga ekyo owulire oyagala kikyankalanya mbuulire ekiwanise eggulu eryo awo tewali kiriwo eggulu kiki ekiriwanise omusana nga tegukka olaba ki nze ndaba nkoma eyo yendowooza ndaba ebire siraba ggulu munnange wali olinnye ku nnyonyi buuza bonna abaali bagirinnyeko n'abatulaba eyo bagiyisa ne badda mu bbanga nga kyererezi b'ekiti nga tewali kiriwo naye obadde okimanyi nti Enoka ekyo yakinnyonnyola ng'ennyonyi tennatuukayo ekyo kye kikundeetedde nkugambe nti omusajja mukkirize kuba omulembe we yabeererawo ani Enoka omulembe gwe yabeererawo Enoka wakyasa ki ebyasa biringa bikumi ndowooza nga obwo Enoka bw'obanga weetegereza emyaka gye yabeererawo kati tutwale nti ng'amataba gavuddewo awo ndowooza we twanditunuulidde nnyo ekyasa ekyo kyojja okutunulira mu emyaka 4 nedda tugambe kuba jjajjaawe Adamu mwafubutukira ddala yali wano okitegedde emyaka 4 oba bakyogera bitya 4004 ekyo oba bakyogera batya mu Luganda 1404 Adamu we yali kuno naye okuva ku lunaku wano bino eby'enkumi 2 biveeko ku beno kalenda y'abazungu nagambye tonvuga mu bbo okitegedde njagala twesibe nnyo ku Bayibuli ey'Ekihiburu tujje mpola tugenda kulaba olabe n'omwaka gwe tulimu nti si gwe gumu guno n'ogwaffe gwe twogera naye kanzireyo ku mulamwa neme butalanda nnyo wabadde osose n'ongamba nti nkuweeyo ku Luhiburu n'enkuwa statement esooka Genesis 1:1 nti Barashit bara Elohim et Hashamain va et Halet kati eyo egenda kutuyambako nnyo gye bujja naye tuddeyo ku mulamwa njagireeta okuba abalabi bwana Emma yesebo olulimi olwo lufaanagana Oluwarabu ennyukuta abantu bano ze balina kubanga nze kunjagala Oluyisirayiri oba Oluwarabiya UAE Oluwarabu terulinayo lufaanaganira n'abantu bano naye sijja ku kyesibako nnyo nze kanywerere ku mulamwa ogw'Oluhiburu bali bannaffe Barashit kitegeeza mu ntandikwa Barashit bara Elohim et Hashamain va et Ahalet ekyo nno kitegeeza mu ntandikwa nga Katonda bwe yakola ensi n'eggulu naye njagadde nnyo olunaku olw'omukaaga luno kuba weewali omuntu Saturday Friday njagadde kugamba mazima yesebo olunaku olw'omukaaga mu butonzi lwe lunaku olusemba lwe lunaku nedda olunaku olw'okutaano lwe lunaku olw'omukaaga olunaku olw'omukaaga lwe lunaku olwa Sunday ate olwa Sunday olunaku olwa Sunday ye Monday sikitegedde ogenda kumbuzaabuza olwokutaano olw'ero mukaaga olukale mu bufunze katugambe Sunday lwe lunaku olusooka okukitegeera obutegeezi nga gwe wosobola okiraba ye Monday lwe lunaku olusooka kuba ne Bayibuli yatugamba first day beto weeyogera kati didako agamba on the 6th day nenkola omuntu sajja gojja kunsola busuzu kakati kulinda konkubuuza yesebo olwokutaano yesebo fero tuloza nti Friday olwajjo katukitwale bwe tutyo lwe lwokumeka lwe lunaku olw'omukaaga kigeza abadiventi balina kusaba lwakutaano olw'omukaaga lwe lwokumeka lwe lunaku lw'okuwummula naye abadiventi balina kusaba lunaku olwo lwa mukaaga batuufu kuba lwe lunaku lwe yawummula ekigambo sabat yesebo olunaku olwokutaano yesebo olw'eggulu lwe lw'omukaaga
Yesebo lwe yatonda omuntu yamutonda lwa mukaaga yamutonda lwa kutaano bwe tukomawo tugenda tunulira ebyo abadde success speakers ku kamera nange omwanjuzi oba omutesitesi omuweerezaawo BOAZ Kaberenge tuddemu mu episode ey'okubiri